Oleka green yako. Okay. Good morning Mukulu Senkubuge, webale kubanti otandise wiki mumanyi ne mwannyinaze Jennifer Fulfika. President Museveni asubira okubanga abeera mu bitundu byaffe bino wiki eno naku olwokuna wagenda okubanga asinkanira abavubuka. Mukulu Senkubuge, wiki tugitandikidde mu bitundu ebyebusoga gye twabadde over the weekend Kaliro. Kaliro, owulira Kaliro district zezimu ku districts enkaddemuuko era nga abantu basuubira nti zezimu ezibu okubanga zirina okubanga zikulaakulanye nnyo, naye ekyennaku kiri nti bukya etondebwa mu 2024 tebanaba kuba nti bafuna ekitebe kyabwe ekikulu ekya district. Akusinziira ku vice chairperson wa district eno LC5 omukulu Richard agamba nti President Museveni yabasuubiza kubazimbira district headquarters mu mwaka 2028 naye mpaka essaawa zino tebanakuba nti bagifuna. Kyo ekyewuunyisa kiri nti waliwo districts empya ezibadde zaakajja naddala eno naddala nga mu Bugisu eno okuli Manafa, Namisindwa, Soronko, zonna tezinakuweza myaka 10 oba 15 naye kiri nti bo balina ebizimbe ebya district ebitebe ebikulu ebya district. So tetumanyi mbeera ki eyatuuka Kaliro okuba nti balemererwa okubanga bazimba ekitebe kyabwe ekikulu. Office ezisinga zikolerebwa mu bulunzi obutonotono era nga si bwa mulembe nnyo. Tebalina nawantu basobola kuba nti batuuza conference hall eweza abantu 10 era emikolo egisinga oba beera n'olukungaana olunene babikolera bweru mu miti oba mu mivule kuba wa district ekifo kijjudde miti basimbayo emiti mingi era nga gye kibayambako okutuuza enkiiko ez'enjawulo. Naye district headquarters otwatuukiddewo okusinziira ku vice chairperson aga nti bali ku foundation okulabika nti bazimba. So kyennyamiza nnyo okuba nti myaka 2 tebalinaawo kizimbe kyonna kya district headquarters nga bakyali foundation okuba nti basobola okuzimba. Katuwulirize vice chairperson C5 ng'annyonnyola ku mbeera eno gye balimu nabutya bagenda okubanga bafuna akasente bazimbe ku headquarters zaabwe eza district y'e Kaliro. Very well that our district we don't get too much revenue, local revenue, because of the dynamics which I cannot tell right now. As a district, we had started on the administration block. This was a pledge from His Excellency the President of Uganda and around 2008. So he pledged to construct the administration block for Kaliro district, and fortunately, the 10 years down the road, there was no follow-up. So with this regime of Dr. Elijah Kagoda, we tried our best. We started with the local revenue, our meager resources, to start on the slab. So that is where we are, but we still ask the principal, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, to come and fulfill his pledge, which he pledged in 2008. But as a district, we are trying our best to use the meager resources, the local revenue, to put up something as you have seen. Very well that our Oyo ye vice chairperson oba amyuka vice chairperson wa district w'e Kaliro ng'agezaako okutangaza ku mbeera gye balimu naye nga baga nti emisolo gye bafuna mitono nnyo era ebintu ebisinga si birungi nnyo mu district eno olw'embeera nti tebalina misolo gimala okuva mu bantu. Kaliro ze zimu district zasalibwa ku district y'Iganga. Jjukira Iganga yali etwala Kamuli Kaliro yonna nga eyitibwa Iganga, so baagisalamu bo ne basigala bokka naye embeera gye balimu si nnungi nnyo okutwaliza awamu. Mukulu Senkubuge kankuddiza omuzindaalo mu studios.